tumalirize ndooza ne radio. Radio week. Tuli mu radio week. Naye nzabuuza. Simanyi anyway badde siri nnyo ku mutimbagano. Simanyi oba nze ekirabyo bubi naye katono kembaddeko. Wiiki eno nga tetambudde nnyo nga ndala bwe zitera kutambula. Era wewali ekinyusi. Awo wewali ekinyusi lwaki radio week etandise okusebengerera ng'ate by chance radio yali asiikiza emitima gy'abannayuganda okumujjukira buli lunaku. Kubanga bwe nkubuuza date ya Paul Job Kafelo yafa mwaka ki oyinza obutagingamba. Yama yafa ddi. Naye ng'ate bwe tugenda wano yafuluma n'afuuka Golden Boy of Africa bikoze bitya bingi. Era ogenda okusaba nga abantu abaludde mu radio kati nga omwami wa CBS wa 88. Mwami yani oyo mweru. Agira music. Nakola show ya middawo. Yakolako ne titi then bamutwala mu 88. Linya linvudde mu mutwe. Omutegedde mweru. Yatera okuzza abayimbi abo kubanga they belong to his generation. Yaberanga ne bakafeero, yaberanga ne babasudde valuinga Martin Oscar. Nina DJ. Tekinyuma kubeera nga tuli mwami waawo yakolanga ne Lady Titi. Tekinyuma kubanga tuli mu kunoonya linnya betu nga tulidingana. Naye yazza abantu abo kubanga they belong to his generation. Yaliwo nga bakafeero we bali. Olaba Senkubuga bwe baagala okuzza bakafeero kubanga babakola ki? Babamanyi. Naye ate Moze omulaba nga generation yabadde agiyiseemu ne tugenza okumaliriza nga kitandise okukola ki? Okuyika kati this time around almost tubaddewo na event yonna. Omwaka ogwedde Jack Style yakirimu. Ntambi. Sebo. Where is the problem? Nsuubira nti nno radio and Weasel as a duo bebamu ku ba artists abo betusobola okubeera nga tuwa flowers zaabwe nti nno babaddeko ekyamaanyi kye bacontributing ku music wa Uganda for the last 15 years. Naddala mu kaseera kalinga waliwo abamonopolizinze dominance yaabwe bitwayita the BBC olw'ensonga zaabwe zaaliwo naye nti the duo Moses Radio ne Weasel the Good Life putting up a challenge ey'amaanyi ennyo era watuuka akaseera nga oyinza okukakibwa okubaako omu gw'osikamu mu BBC oyingizeemu Good Life music bali bakubye mulungi nnyo so nga obadde oyogera nti radio yasinkinga nnyo mu mitima gy'abantu kyekituufu ekyamazima ne mu banne bennyininyini abayimbi banne era contribution yali y'amaanyi era nga ne respect commandinga y'amaanyi nnyo okuvaawo kwekyali kyakusalirwa kyamaanyi nnyo era bye bimu ku bizibu for the last 3 years nga amaze okubeera nga afa paka bwetwayingira covid ebyasuppressinga nnyo at industry ya Uganda naddala contributions yali akola okuyimba sako n'okubeera nga awandiika n'okuwa guidance banne naye nti okufa kwe essaawa zino kwali very mysterious n'essaawa zino tulina kubeera nga tusolovinga puzzle yaako naye kuliko abantu be kwa affecting directly nga munne half duo that is Weasel mu kufa kwe niwateekawo olukongolo wakati wa families ezebbiri famire ya radio ne famire y'abamayanja yet nti Weasel essaawa zino yali badde ayimirirawo okubeera ng'omumuli tegukola kiteguzikira but naye omusaasiramu nti amid stove nga tayagala legasa ya Muganda ebeere ng'egenda bwetyo on the other hand waliwo pressure ey'amaanyi okuva mu bitundu ebyeki mu nsonda ez'enjawulo nga bwe muli ne famire ya radio okubeera nti babaako byakola ki bibamunenya so kibeera kibi nnyo nti yandibadde akola ki abeera nga asika akuma omumuli n'ekyokubiri nti kizze mu kaseera nga ne industry yaffe y'aba artists eri disjointed ebiwayi biyitirivu nnyo tulengera federation tulengera n'abali awo wakati nti tewannaba kubeerawo kibagatta nnyo kiri awo mu kaseera ako nga baali badde babeererawo munnaabwe naddala federations associations ng'ezebbiri nti no mufuna bimukko ne mugamba radio ku yatukolera katubeereko kye tukola ki tetumuteerawo tubeere nga omumuli tuguzza engulu naye saaba zino tekiriiwo so kyakusalirwa kyamaanyi nnyo naye entirely kiri nnyo ku eyasurvivinga that is Weasel okubeera nga tannafuna respect emala okuvaawo kwa radio ekwaliwo nga kyenyiza okwogera ku nsonga eyo nti ebiseera ebisinga Simon nga tukyali balamu tulina ebintu bye tubuusa amaaso waliwo ebintu bye tutategeka Moze Radio agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno nga teri muntu gw'oyinza kugamba nti ono yakulira estate ye era yasobola okuŋŋaanya abalala
okuzzaako amabega katini abantu abasobodde okucelebratingibwa ebbanga ddene. Bob Marley bwe yafa mukyala we Rita yakimanya bbaawe yalina abaana bangi, bonna yabayita n'abakomyawo e Jamaica. N'akwata studio ya Tafugonge yali eyuke n'agiyita n'agizza Jamaica. Yakwata buli kimu yakisamoninga ne kikomawo ne kibeera wamu. Mu keesi ya radio olaba famire eri ku kirala, Wiza ali ku kirala, abalina abaana bali ku kirala. Kati eyo disunity yokka tesobola bayamba kugamba nti basobola okusamoninga estate yonna bagiteeke wamu bagiplaningire bulungi. Okitegeera kakitegeeza mmoze nga tannafa oba ffenna nga tetunnafa tuteekeddwa okulekawo abantu abasobola otuyamba okukola ki okuŋŋaanya ebintu ebyo. Kati ekigenda okumalamu amaanyi mu kintu kino kyekyokuba nti famire zikyagaanye okukwatagana. Singa banaasika famire ne bazikwasaganya kitegeeza estate yonna eba eri wamu n'omuntu yenna gw'oba opiikingira ekintu omupiikingira ekyawamu n'aba ng'asobola okulaba Mmoze Radio mu kifaananyi ekyawamu. Naye watali ekyo tugenda sigala nga kiseebengerera paka ekinaabulirayo. Okay, thank you so much. N'akadde kalabika nga keeko. Webaze producer. Batukola nabo mweba.